ekibuuzo M23 M23 je tuli ku parliament 12 n'obwa speaker. Ekibuuzo ekya mukulu Busoolwa atagenda kulonda naye ng'abuuza Fabok Street nafe abatagenda kulonda kiki wandyetaaze mu speaker. In essence kyotegeeza nti speaker wange yandifaananya atya yandibadde na bisaanyizo ki kyeŋŋamba ekitegeeza nti oyo speaker wa muntu n'omuntu atali mu parliament naye amuyinako share impact amuyinako share. In other words nti yandibadde speaker wa Uganda. And you are right, but stage eyo either Uganda tetuukangayo oba yavaawo. Yes, I remember waliwo enkayana wakati wa the late Opakaburo ne mukulu Museveni kujjawo term limits, I think. Yes, nga mukulu Museveni agamba tusobola okujjawo term limits nga tugenda direct mu referendum, that we can amend the constitution through a referendum. Nga mukulu Opakaburo amugamba toyina ngeri gyosobola kukyusa mu constitution nga toyina an act of parliament, nga toyise mu parliament. And I think if I'm not mistaken, Kashiringi was saying RPS Rigo yali agambye mukulu Museveni that it can be done through the other way around. Nibayomba mu mawulire, and indeed ya Opakaburo ndowooza omanya ebyavaamu. So tusobola okuba nga Bannayuganda part of the debate in the parliament, and my answer is no. So bw'oba obuuza qualifications nti speaker waani? Speaker waffe si waffe ate lwaki banaffe tubasindika? Yandibadde waffe nga MP waffe. Ate MP akiikiriraani? Singa MP wa Munnayuganda ng'Omunnayuganda amuyinako obuyinza nga tanaba kumulonda ng'amaze okumulonda, then Omunnayuganda yandetaddewo speaker. Kati ng'abantu mu constituencies bagamba Narukoola temumuwa, Abannayuganda nga bagamba muwe Narukoola, kati nga buli area nga egamba MP waayo tuwe Narukoola. You get? But that's at another level. Kakati, let's first look at parliament. Parliament, eyina obuyinza mu CA bw'otakola constitution twali tutunuulira obuyinza president bw'ayina ne executive, kati nga kyekitweraliikiriza because ebizibu bya Uganda yonna ebingi 9 ku 10 byava ku buyinza obungi president bwe yali ayina. Kati nga tugamba obuyinza obwo tunaabufuga tutya? Therefore kubufuga katuteekewo parliament tugiwe obuyinza bungi nnyo esobole okutuyamba okufuga president. Right? So kyova olaba president tasobola kubeera ne cabinet nga parliament egiyisiza. Parliament must approve cabinet ya president. So parliament webanga teja approvinze ekyo kitegeeza you can't have cabinet. Parliament weba teyisiza budget, president asobola kuba ne budget. But kisoboka bw'okuba president nga toyina parliament, sobola okwesimbawo ng'oli independent n'owangula akalulu nga toyina parliament, osobola okuba oyina ekibiina ng'abantu bakyagala ne bakiwa obululu naye nga toyina babaka abeesimbyeyo abasobola okukola ki kubeera mu parliament. Kati byonna bino ebisatu bigata mu mukulu Museveni, naye mu historia gy'abadde nayo ever since mu historia ya parliament eno azaafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo mu parliament, nga parliament eyagala kuzzaawo obuyinza bwe yandibadde nabwo
kata mwali mwina the Young Parliamentary Association noja noberaho nezipafo nga that time parliament ngechayina watu ino nyankwero chika ukoli tumsindo Musingi. Bolinya wansi ekisinde businde kakati slowly mukulu Museveni obuyinza bwa parliament nabuja mu parliament nabuteeka mu ba members ba parliament abali wabwero otegeeza yabuja mu parliament abateeka mu MP bebani abali kati abali wabwero ye kokasi so parliament kati si esalawo asalawo is the caucus mkonja kwa caucus esalira wabwero ne bajja mu parliament caucus tetula mu parliament because parliament ebera parliament nga mutudde mu chambers but mukulu Museveni ayita caucus state house right kyesalawo kye kibeera ekyo anti esala the caucus from outside bakokasinga bwe ne bajja ne baleeta ku floor anti baba basazeewo the decision of caucus kati in other words mukulu Museveni yazimba caucus nefuuka an organ above parliament okay sibo kiina mu structure manyi mabe ekyo kikutawaanya sibo kiina kakati nga bw'olina akanankani mu kutu ne control system yo now assuming there was somebody in the Ministry of Information and National Guidance nga yagaa kata ayo muleke kata oyo mujje kwedakiika wano batulaba moderator naye nga moderator mulala absolutely so kata kyona kivudde mu history now wenjogerera leero so mbadde nkolaga parliament can impeach a president but singa mukulu Museveni atuuza caucus nega atugenda kukujjako as a caucus emujjawo I'm looking at the it's an impossible I'm looking at something which is not very possible easily possible but bwobola abantu caucus netwa negaba gwe katwe billion emu buli mwezi OLS tukujjawo bamujjawo so ola ino okuteesa nabo so in other words because parliament you know buyinza obujjawo president ate president ayina buyinza obujjawo parliament oba ne member of parliament president ayina buyinza tayina tasobola kujjawo MP tasobola kujjawo parliament kusonga za nebanda woyo akamalaga akandoa badenzija ku that parliament badenzija ku ekyo now kati bwemala okukulaga ekyo so we were looking at the independence of parliament naye ng'ekigendererwa kyali nti esobola okutuyamba ku buyinza bwa president kikyali ekigendererwa because bonna balonde kakati kwe kusalawo nti no parliament yeerondere speaker now ffe mu CA omanyi batusala ensawo ffe mu CA tetwalina buyinza bwa kwerondera chairperson ng'avudde mu abo be twerondedde sure yeah ffe obuyinza bwaffe bwali bukoma kulonda mu abo mukulu Museveni batuwadde so he would nominate I think he nominated 5 names Wapakabulo Kadaga Mwaka like Yasese Ntabugoba like the Judicial Service Commission it's you can read the NRA statute later OCA katinga yeye akuwa amanya atano nya atano bana mwago ngo tuino okulonda nga tokirizibwa kuyimirira ku floor of CA no gamba I nominate Kadaga I nominate Professor Mwaka oli abawabuwi but wamanya and that was by law. Yes, it was by law. The katuboyita bandise candidates what betugenda okulonda mu kati mu parliament mwino buyinza obwelondera gwe mwagala from within yourself mube nominating era ne mbalonda mu fe twali tetuyina buyinza bu nominating kati ekyo ne tukibawa mwerondere amongst yourselves but katolaba nga bwa government omanyi muno nga nasalawo is a caucus. So already that means the Speaker of Parliament is going to be a creature of a caucus.
You get? Kati bwaba akola accountability tagikolera parliament tagikolera caucus and kankwecho kulabirako mu kalulu ka chairperson kakalulu ka abakyala vice wa mukulu Museveni ku lw'abakyala mukyala Anita Amunga ne mukyala Kadaga nga bali mu NEC mu kalulu kali mu NEC mu campaign because it was an open campaign nga mukyala Anita Amunga agamba nze nga ndi speaker tebasobola kubeerawo motion of displeasure against the president. You remember? Ngagamba oli NRM yagiramu olukwe. Why? Because yakkiriza motion of displeasure against the president. Naye nga nze ndi mu ntebe eyo tekisoboka. Kandi arafu mukulu Kakooza alimbye ate nga alimbye nga mukadde. alimbye eki mwekyo kyalimbye gamba speaker MPs kyemwagala speaker tasobola kukigaana already amaze okugamba nti bwemba nga ani mu ntebe tewasobola kujja motion ng'eva ku floor to express displeasure. Displeasure meaning saasanyuse MPs kyebali bagamba kirimu kyokka twagala okulaga obutali bumativu butali kusanyuka tetuli basiimu kati omukadde Saabakadde agamba ekyo tekisoboka but ono kyagambe kyagenda okukola ndowooza omukadde kyayogera kituufu kitekisibe kirina okuba kakati njagala nkyuke mugambe kakati oli yagambye ye ng'ali speaker ekyo tajja kukikola era futo mulonda. But auntie, the question is simple, Amma. Nti, obeera speaker. All the speakers all over the world, by standard, tobeera mu debate y'aba members. Kati gwono kigaana otya? Anti ye amaze okugamba nti mu campaign ye eyamufuula vice agamba Kadaga okkiriza otya motion of displeasure against Muzeeyi kakati ye nanganze bwe ndibeera mu ntebe eyo tekirijja kati okiwulidde right now bw'oluba ng'olina motion eyo terijja kujja kakati terafu nkugamba mukadde Saabakadde oba ng'oyogera mazima ate mbisalayo ekisobo kati gamba sijja kukulonda tekisoboka kakati okyomubaka omulondo yagala omulayiza ebintu byagenda kukola tebajja kumuteeka mu gazeti ate lwaki ejja kubula asooka kijjeyo now so parliament ne tugiwa obuyinza to impeach. They can impeach their speaker singa atuuka nga tagiramu bwati tagala but anyway now let's look at issues ezaaliwo zikuwa ekifaananyi speaker